bansonyiwe abazadde abafiirwa abaana bonna nsaba bansonyiwe sinze yabattira abaana gali malala gabavubuka nabyogeza malala n'ebigurupu bye tubeeramu n'okunywa omwenge nsaba kunsonyiwa nsaba bonna bansonyiwe abantu bannayuganda bonna bansonyiwe buli vidiyo gwe yakosa saagenderera vidiyo nagijjayo nenkola vidiyo endala ezeetonda naye ezeetonda tebaaziraba vidiyo nali maze ogisangulayo ku akawunti yange nga ntegedde nti negenda kundeetera ebizibu nengisangulayo nentekayo vidiyo ezeetonda 2 naye bannayuganda tebaaziraba nsaba kunsonyiwa era gye ziri ku peji yange yali nto eriko buyukwe 1 lasito buyukwe 1 malala gakwagala kufuna likes na views nsaba kisonyiwa nsaba bannayuganda bonna gye bali bansonyiwe abantu b'e Kasese bansonyiwe abazadde abafiirwa abaana bonna mbasaba kisonyiwa. Akatambi ako kolabye ka muvubuka eyeyita Rastawe Buyikwe era nga ono gye buvuddeko ye yavaayo neerangirira ng'owa ADF eyali omu kwabo abakuba abaana b'essomero mu disitulikiti y'e Kasese. Wabula wenjogerera nga bintu byongedde kubeera nga bizibuwala ku sayidi ye ate Bamuzayo Mukomera. Bampita Viki omukutu nsinzidde ku Viki exclusive yonna gy'osinzidde okubeera ng'otulaba saako okutuwuliriza kyokola kyamannyo nnyini ddala bweri nkola yange video nkusabisa okugimpereka like bw'oba omaze okubeera ng'ogindayikingira ate information ejja kuba etuukako sekinomu yeetaaga okugifuna n'okugiwuliriza mukadde. Bw'atanaba kubeera ng'otweyungako mu butongole naawe nkusabye subscribinga bw'oba omaze okusubscribinga kwata mukadde kajja mu kigambo personalize okateeke mu kigambo all awe gambira turn on that notification bell buli kimu ojja kubeera nga ate okifuna bulungi nnyo nnyini ddala. Now omulenzi oyo oba omuvubuka oyo yavaayo ng'ayita ku mukutu ogwa TikTok n'akola akatambiye ke yeerecordinga kennyini ng'ategeeza nga bw'ali omu ku bayeekera aba ADF abaalumbagana essomero mu bitundu by'e Kasese erya bali Lubihira Lubihira Secondary School n'abeera ng'ate mbu akola ebikolwa byonna ebyatuusibwa ku baana. Abazadde bangi baafiirwa abaana baabwe abasukkira ddala 20 baakakasibwa nti bafu n'ennamba n'erinnyira ddala paka mu baana 50 ate n'abalala ne babeera nga bawambibwa mu mbeera eyo. Kaakati ono poliisi ey'erugazi yamukwata era ebadde nga emukuuma. Olunaku olw'eggulo yaleeteddwa mu Kootti wabula omulamuzi n'atasobola kubeera ng'ate alabikako era ono n'addamu n'asindikibwa ku Arimand okusobola okulaba nga ennaku z'omwezi endala ze bamuwadde zinaamusangayo oba oliawo omulamuzi atandika okuwuliriza omusango gwe. Ono nga ateekebwa kabanga lya poliisi esobole okumuzaayo Mukomera yatuusizza okwetonda kwe eri abantu b'e Kasese abazadde abaviirwako oba abafiirwa abaana baabwe okwosaako ne bannayuganda bonna era n'ayongera okusambajja ebigambo bye yayogera ye kennyini nti oba oliawo yakimanya biyinza okumuviiramu akabasa bw'atyo n'asiimulayo vidiyo eno. Unfortunately mu ntegeeza ye gy'ategeezezza eraga nti yagenda okugyawo vidiyo ng'ate already emaze okubeera ng'esaasaana netuuka ku buli muntu gwe kyali kikwatako kubanga awulira ebigambo by'omwami ono oba omuvubuka ono. Naye omuvubuka ono bwe weetegereza akatambi kano era kyemmanyi okalaba ayogeza bulumi era olabira ddala nga kyayogera akitegeeza newankubadde ne ku mulundi guli bwe yali arekodinga akatambi kali walabira ddala nga ayogeza buvumu ate era olabira ddala ne kyayogera mukadde kali wali olaba akitegeeza. Now abantu baasaba poliisi n'ebitongole by'ebyokwerinda okuvaayo okureactinga ku katambi k'omuvubuka oyo nga kaakafuluma akaasooka. Poliisi neekola omulimu gwayo mu budde nenoonyereza omuvubuka oyo paka we yamusanga ng'ali lugazi eyo era n'emukwata atandika okubeera ng'abinnyonnyola. Olunaku lwe bamukwata omuvubuka oyo yategeeza nti yali asaaga, so ne basalawo abakuumaddembe bamuteeke
mu mateeka ge gaba gamulamula ate mpaka olunaku olw'eggulolo lwe yagenze agasimbagane n'omulamuzi omulamuzi n'atasobola kubeera nga ate abeerawo kuwulira musango gwe naye ekibonerezo I think ndabyekaawo ku social media handles ez'enjawulo nga bagamba nti omuvubuka aboneredde cause naye mu kwogera kuwulirira ddala nga aboneredde ensonga ya views ne like sometimes tulina we twetaaga okugikomya kubanga mukadde nga ak'omuvubuka ono ayinza okuba alinayo abaana be omunga babiri alina mukyala n'abantu abalala babadde alinako obuvunaanyizibwa nga yabalabirira katezise wiiki ng'emu n'ekitundu bukyanga bamukwata so abantu abo tusooke tubalowoozeeko be yali alinako obuvunaanyizibwa bo bali kuki bali mu mbeera ki bali kubonaabona lwa views na content z'ono eyali abalabirira and another thing police mu kukola okunoonyereza kwayo ekizudde nga ddala kituufu ono yali balina akakwate nga bwe yali agamba oba nga bw'asabye ekisonyiwo yeetaaga akiweebwe so byonna bikyali awo naye ng'ekikyalemeseza mulamuzi okulaba nga oba omusango gwono bw'anatandika okuguwulira anaamwejjeereza oba anaamusindika n'amufunira ekibonerezo ekijja mu kye yakola bwe kinaazuuka nga omuvubuka talina musango of course amateeka gagamba nti omuntu talisingibwa taba na musango okujjako nga gumaze okumusinga mu maaso g'amateeka right now mu maaso g'amateeka teganaba kutuwa side yago oba omuvubuka ono oba omulenzi ono gumusinga oba tegumusinga but as of now the updates eziriwo ngenda kubeera nga nkwongera akatambi k'omuvubuka ono gwe kennyini oyongera okubeera nga omuwulira n'okwekenneenya bigambo byagamba nti yali yalikodinga dda videos 2 ez'okwetonda ezaali zeetonda nga zisambajja ebigambo bye yali ayogeredde mu katambi akasooka akasaturatinga ke yali yeesoma okuba nti omu kuba ADF abatuusa olumbaganyi ku ssomero ly'e Kasese naye agamba vidiyo ezo abantu tebaddamu kuziwa amatu era tebazifaako kuzitambuza nga bwe batambuza kali akatambi akasooka newankubadde bagenda okukatambuza okukasaasaanya ng'ate yamaze okukasiimula ku official page ye ng'ategedde nti oba oli awo yali akoze ensobi kino nno kituwa kyakuyiga ki abavubuka aba social media in-laws aba bloggers bannamawulire abanoonya follow ne content olunaku nze waliwo olunaku lusobola okukera ku makya ne ziwera ssaawa nga 6 nga siina mboozi yonna gye naabawadde n'ogenda olaba nga abantu bakusindiikiriza obeeko ky'obawa bo kye bakola ki kye baagala Viki kino wakoze bwoti ne bwoti kino wagize gundi ono omulabye ogenda okutunula mu nsonga gye bakuwa nga mu mbeera emu ba mu mbeera ey'okubiri bakwokesa so ekyo ne kituleta ku point interviews tezituwaga leka subscriptions oba following ereme kutuwaga busobola okukera ku makya nga nze ntudde wano nga bwe ntudde nga njogera ebigambo bwe biti naye nga mulimu ensobi nga 10 zenkoze ng'ensobi ezo 10 zisobola okunteekesa mu maaso g'omulamuzi ate omulamuzi n'ansalira emyaka 10 olw'ensobi za bigambo 10 so I think kyalibadde kirungi bw'olikodinga video ng'eno sookoddemu odi reviewing bwe buzibu TikTok bwerina yaleeta akapensa ka plus oli oluteekako n'akwata mu kapensa ka plus kategeeza kwerikodinga omwana ng'alikodinga nga yeeripotingako byonna byayagala unfortunately taddamu ku reviewinga video eyo ye ng'asuulayo agamba abantu video mugiweka follow esobole okubeera nga yeeyongerayo nga nange bwe nkibagamba nti likinga video etuuke ku yeetaaga okubeera nga agifuna ebisingako tujja kwongera okubeera nga tubibategeeza singa onaaba weekumidde ku mukutu guno ojja kufuna information yonna bampita Viki Joro yali emabega ku kamera tusinkane mu updates eziddako abansonyiwe abazadde abafiirwa abaana bonna nsaba abansonyiwe sinze yabattira abaana gali malala g'abavubuka nabyogeza malala n'ebigurupu bye tubeeramu n'okunywa omwenge nsaba kunsonyiwa nsaba bonna bansonyiwe
abantu bannayuganda bonna bansonyiwe. Buli vidiyo gwe yakosa saagenderera vidiyo nagijjayo nenkola vidiyo endala ezeetonda naye ezeetonda tebaaziraba. Vidiyo nali maze ogisangulayo ku akawunti yange nga ntegedde nti negenda kundeetera ebizibu nengisangulayo nenteekayo vidiyo ezeetonda 2 naye bannayuganda tebaaziraba. Nsaba kunsonyiwa era gye ziri ku peji yange. Peji yange yali nto eriko buyukwewanu lasito buyukwewanu malala gakwagala kufuna likes na views. Nsaba kisonyiwo. Nsaba bannayuganda bonna gye bali bansonyiwe. Abantu b'e Kasese bansonyiwe. Abazadde abafiirwa abaana bonna mbasaba kisonyiwo.